Kakati abagula amayumba agawedde nga gw'ogamba toyagala kuzimba mwesibe nno bbiri, amayumba ago mabi mazibu nnyo. Ebiseera ebisinga amayumba agamu tegaba mangu, gabaamu ebyokoola. Kadaama yaguze ennyumba ewedde nga tayagala kuzimba nnyumba ye, n'agula ennyumba ewedde gy'anaatuukiramu ng'avudde ku kyeyo. Olwakomyewo n'ayingira ennyumba teyagifulumye, ennyumba yamunyweddemu omusaayi ng'ejjudde buli kika kya jjiini ky'omanyi, ng'ejjudde buli kika kya muzimu n'omusambwa gw'omanyi. Ennyumba ezimu musookenga kuzisabira ng'ogiyingira, ng'ogiguze buguzi ng'ewedde, sooka ng'ogisabire oba osooka ogiromberenga edduwa oba ogisalire. Kakati nga sinnaba kuba nti ate nkwongerayo vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati wuliriza, nkuba kyeyo ono yabadde Saudi Arabia eyo ng'akola, n'agamba nti ebintu by'okuzimba bino eno birumya omutwe. Ate ogenda kugula poloti, ate bakugambe mbuyiwa amataffaali, ate mbu simanya tripu mmeka ez'omusenyu, ate simanya abazimbi bazimbye naye obusimanyi obusawo bwa seminti 2 tebumala. Kwegamba matiriya abe ng'abulaabula mu ngeri bweti n'alaba ng'ebintu bino bigenda kumulumya nnyo omutwe. Ate musimanya nzimba famire yange be bakwasaganya ebyokuzimba byange, ate babbye matiriyo wange, sente nzibawa tezimala. Kwegamba n'alaba ng'okuzimba kugenda kumulumya omutwe. N'agamba ye lwaki neemenya, n'asonda akasente ke agule ennyumba ewedde, era ennyumba yagigula. Ennyumba eno mu kugigula yagambako ku bafamire ye nti agenda kugula ennyumba. Yabagamba agenda kugula ennyumba, tagenda kuzimba, era ekyo yakituukiriza. Munnange akaseera nga katuuka, amazeeko bulungi nnyo ekyeyo kye, ayagala kukomawo Uganda kusetolinga. Bwe yali akomawo e Uganda teyagamba famire ye nti akomawo, teyabategeeza. Yagamba ayagala mirembe, ayagala bw'atuuka e Uganda abeere mu bulamu obw'okusirika, kubanga abantu si bangu. Agenda kuva ku kyeyo abafamire balowooze nti akomyewo n'obugagga, bano bamusaba ssente, bano bakola biki. N'agamba kangule akayumba kange mwe nnaatuukira nsirike. Ennyumba eno yagigula Matugga. Awo e Matugga we yagula ennyumba eno, yagula ennyumba ng'ewedde, nga nzimbe, ng'ewedde bulungi nnyo. Munnange bwe yali akomawo, mikwano gye bwe baali bakola bonna ku kyeyo be yategeeza ng'akomawo, era ye ne mikwano gye baali boogerezeganya bulungi nnyo, ng'alinnya nnyonyi ng'akomawo. Kati mu kukomawo yatuukira ku nnyumba ye, ennyumba ye nga gy'eri bulungi nnyo emulindiridde, ng'ayingira nnyumba ng'aguliramu obuntu obwasooka. nga omanyi nti ova ku kyeyo obusente bwe yalina ng'asooka agulagula yakawo ku buntu, aguzeawo akasigiri, aguze obutamu, mwana afumbiranga. Ng'ennyumba kumbe gy'ayingidde gye yagula gye yeegulira eyali ewedde, ng'erimu buli kika kya jjiini ky'omanyi, ng'erimu buli kika kya kyokoola ky'omanyi, ng'erimu buli lubaale gw'omanyi. Oba abaagizimba baabirekamu bakigenderedde, oba abaagizimba lubaale ye yabagobamu ne balyoka bagiddukamu ne bagenda. Ono ye yatomera butomezi nga tamanyi, anti ayagala nnyumba ewedde, tayagala byakuzimba. Bijja mulumya omutwe buli kaseera matiriyo, abazimbi ne babba matiriyo, ololo seminti tamala, simanya biki. Munnange Kadaama ng'ayingira nnyumba, bw'ayingira ennyumba eno nga yeggalira. Mu nnaku zino ezaasooka, wiiki esooka, yayogerezeganyanga ne mikwano gye be yaleka ku kyeyo, era ng'abagamba natuuse bulungi nnyo, ndi musanyufu ennyumba yange, nakomyewo. Munnange gwe wakabala, nga bwe bamugamba, munnange gwe wakabala, bannange ebintu by'okuzimba, ate munnange wandikomyewo, ate munnange wano nga tewawedde, ate biki. Nga bagamba nze byonna biwona, neegulira ennyumba ewedde, era ndi wano ntuuse neebaka bwebasi. Famire ye temanyi nti yakomawo, tebalina kye bamanyi nti oba omwana waabwe yakomawo ali mu Uganda, kubanga bwe yali akomawo teyabagamba. Naye ennyumba gye yagigula baali bamanyiiyo, baali bamanyiyo abafamire ye nti gundi yagula ennyumba egindi e Matugga eyo, naye nga tebakimanyi nti okukomawo okuva ku kyeyo yakomawo. Munnange ng'omwana muwala wiiki yasooka emutambulira bulungi,
bwe yayingira ennyumba nga omanyi omuntu avudde ku kyeyo ennyumba teyagifuluma yabeera munda n'agula akativi ke abeera ku ssimu ye n'abeera mu nnyumba nkusesa ebijiini bino ebyali bye baali baateeka mu nnyumba eno ebyo ebyawongo galubaale gonna munnange nga gatandika omulimu gaagwo omuwala eyayingira mu nnyumba ate yafuluma wiiki ey'okubiri abantu bagenda okulaba neyiba yayingira ennyumba naye tafuluma tebamulabako tebamumanyi tajjangako kubabuuza naye nga waali ne bagamba neyiba kyono n'ojja ku kitundu n'otafuluma n'otabuuzaako ku banneyiba bo munnange ne wabawo abantu abajja ne bamukonkona ng'aggulawo nga taggulawo kumbe ekiri munda bino ebiyembe ebyali biri mu nnyumba biri ku ye biyonka musaayi bimunywa ebijiini byanyooka mwana muwala ne biryoka bimunywamu omusaayi n'atuuka ekiseera nga takyasobola kukwata ssimu n'atuuka ekiseera nga takyasobola kwogera nga ne bojja ku luggi n'omuyita tasobola kuyitaba yamala ndowooza ebbanga lya mwezi nga gugenda kwera mulamba ng'ali mu nnyumba nga tasobola kutambula nga ne ku luggi tasobola kwekulula kujja kuluggulawo nga tasobola kino mikwano gye egyali ku kyeyo nga gigamba nagundi yagenda ebbanga nga liweze kati lya wiikisi 2 nga tetumuwuliza yabaaki munnange nga batandika okweraliikirira nga bagamba ono omwana ono ayinza okuba nga yatukola ki yafuna obuzibu eyo gye yalaga omanye ebiseera ebisinga bankuba ki bwe baba bakomyewo wano e Uganda batera okufunamu obuzibu obutali bwa bulijjo oba oluusi n'alwala oba oluusi n'akola biki kubanga omuntu atambuddeko eva buli kaseera abeera ku ssimu ye ng'akomyewo abayogera ne mikwano gye abayogera n'abantu be weebityo munnange mikwano gye gigenda okulaba ng'omwana ono ow'obuwala takyali ku online bamunoonya tebakyamuwuliza tebakyamufuna kumbe mukazi wattu ali mu nnyumba obulamu bugenda ali mu nnyumba talina muntu gw'ayinza kulaajanira famire ye temanyi nti yakomawo teyabagamba mikwano gye bokka bokka be bakimanyi nti yakomawo naye nabo tebakyamuwuliza ab'oku kitundu nabo bagamba ono neyiba kikaaki atafaayo kujja kutubuuzaako nga basooka bamwenenya banneyiba nga bamwenya nga baga munnaayo omuntu ayinza okuba nga akola ki ayagala privacy kakati gino mikwano gye gye yaleka ebweru kyebava bafuna ekirowoozo ne bagamba naye mumanyi katugambeko ku bafamire ye banoonye ku mwana waabwe ayinza okuba nga gyali either nga tali bulungi oba nga yafuna obuzibu n'atabagamba nga bakwata ssimu nga bakubira abafamire y'ono Kadaama eyayingira ennyumba gye yeegulidde ewedde munnaye nga bakubira nga babagamba nti gundi nga bannange tuludde okumuwuliza yakomawo ne kati ziri mu wiikisi 3 wiikisi mmeka tetumuwuliza ali ku kyeyo abafamire nga babagamba yakomawo nti bwe yakomawo teyabagamba nti ate yatugamba bannaye mumunoonyeeko ali mu nnyumba ye naye ayinza okuba nga waliwo ekitali kituufu ekirungi abafamire ye baali bamanyiyo gye yagula ematugga eyo nga bessa mu ddene nga balyoka balinnya bagenda balambule ku mwana waabwe bagenda okutuuka ku mwana okuggulawo ennyumba yasigadde ka skeletoni mumanyi skeletoni omanyi omuntu gwe banyweddemu omusaayi n'asigaza mbiriizi ng'alinga nga omuntu yalwala oba siriimu oba yalwala ki omanyi skeletoni ng'amajiini n'ebyokoola byanywedde omwana ow'obuwala oli nga byamukukumbyemu omusaayi gwonna ali awo yenna ataawa butaayi talina kyasobola na kwekolera bamusanze aliko na kikuba mukono ng'aliko kikuba mukono famire ye ne bamugamba naye wakola mu bubi lwaki bwe wali okomawo tewatugamba n'abagamba maama nali njagala ku privacy nga njagala kusooka kwewummuzaamu kwekkakkanya nga njagala kusooka mbeereko nzekka kikyo lwaki saagamba muntu yenna nga nkomawo ne bamugamba bano buzibu ki tebaasooka kukitegeera kikyali kimuluma baamubuuza kiki walwala n'abagamba nedda saalwalako
ne bamubuuza oyina siriimu n'abagamba nedda sirina siriimu. Ne bamubuuza kati buzibu ki? N'abagamba bwe nakomawo natuukira wano mu nnyumba yange, naye okuva bwe najja mu nnyumba eno erimu ebintu ebigumuka, erimu amaloboozi agakaaba, erimu abaana abampitaayita, abantu nga bakaabakaaba. Ennyumba eno gye nagula maama erabika erimu ebijinni, kati bino ebijinni bye binywedde okutuuka wano wendi. Naye mbadde sikyaswade n'okukwata essimu okukubira omuntu yenna. Bamusanze agenda kukutuka bukutusi ng'ali ku luguwa ng'ebintu bimunyweddemu omusaayi yenna ng'asigazza magumba. Kale nno n'olwekyo amayumba gano agawedde tugaagala, naye amayumba agawedde si mangu. Ebiseera ebisinga bw'oba oli wakugula nnyumba ewedde olina okuba nga bumakinga sure nti ennyumba eno nawe osobola kugikolako mikolo. Osobola okugisabira n'oyita omusumba ne bagimansiramansira amazzi ag'omukisa, nti buli wali akajiini konna, buli wali ebyokoola, buli wali eddagala, buli wali ziyirizi, zonna zifuluka. Bw'oba toli mulokole oba nga toli mukatuliki, osobola okuyita sheik ne balombera ennyumba eno edduwa, ne bagiira amazzi ga lukuya. Buli sheitwani yenna ali mu nnyumba eyo n'afuluka. Bw'oba toli munnaddiini, nga toli musiraamu, nga toli mulokole, toli mukatuliki, ennyumba gisalire oyingire ennyumba ogifuniremu emirembe. Abantu bakola ebintu mu mayumba gabwe ne bagaddukamu, ne banoonya ab'okugatomeza. Oli n'aleeta ebiyembe bye mbw'anoonya bugagga, ne bimuyitirirako ne bimuddusa mu nnyumba n'abirekamu, gwe n'ova eno ng'oduma ng'ojja otomera butomezi kiyumba bwa nga biryoka ebintu bikutulugunya. Olaba kubanga odda mabega gw'ofiisa, byokola tebitambula, kwegamba ng'obulamu buli awo bwe butyo buli zigizaga nga tobitegeererako ddala. Kumbe ennyumba gye weegulira yeevaako kanaaluzaala. Ennyumba eziwedde nnungi okugula, nnungi nnyo, naye ate teweetaaga gula nnyumba zino nkadde nnyo. Oba bannange tukole tutya? Banaye mumbuulire tukole tutya? Ennyumba eziwedde nnungi, ziri stress free, togenda kugobagana n'abazimbi, togenda kugobagana n'abasimanya baaki, togenda kugobagana n'abamatiriyo. Kwegamba buli kimu osanga kiwedde, bw'ate matiriyo, bw'ate buseminti, bw'ate amabulooka, bw'ate kino. Naye tukole tutya bannange? CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mwogobera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika. Subscribing ate nabakwanda osubscribinga ate n'ekirala. CEO Michael Uganda Airport Pickup weeri okuba nti ate ekola services zo, omuli okutambuza abantu, omuli okukututuma, omuli okulambula emmaali yo, omuli okukulambuza buli wamu bw'oyagala okugenda. So nkonaako ku namba yange eri awo ku screen, so okuba nti tukwatagana, so okuba nti ate tukola. Mbaagala nnyo mwenna, Omukama Katonda abankumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba.